Kale munnaffe katugendeko mawulire gaffe ag'ebyemizannyo. Muli gy'eggwanga ey'ababinywera bannyinimu aba KCCA FC bakubiddwa omupiira ogw'omulundi ogwokubiri ogw'omuddiringanwa nga URA FC ebakubye ggoolo 2-1 mu kisaawe e Lugogo. Abazanyi ba ttiimu ya KCCA FC esoose okuteeba ng'eyita Mbarara ahebwa mu ddakiika ya 26 kigozi na crossing omupiira ne gutooka bote ne batobera omupiira ne guyingira akatimba golemu KCCA FC. Benjamin Nyakojo ne Steven Mukwala be bateebedde URA FC mu ddakiika ya 32 n'eya 36 ne gugwa ku ggoolo 2-1 guyingira akatimba goal ey'okubiri eya sizoni eno yakyatadde naddala tiimu ya URA mu kufuna akabonero sofa mu kiru kinene ekisooka. Joakim Ojera nasala omuntu wa Joakim Ojera nayingira box nakanga Joakim negujja omupiira nabakuba omupiira neguyingira akatimba. Shafik Kuchikajimu timba 2-1 mu kiseera kya Kabaka kyabagwa Wakiso Gianti FC ekoza amaliri ag'okutaano ag'omuddiringanwa nga Solitiro Bright Stars FC yesoose okuteeba ng'eyita mu Joseph Janjali. Mu kitundu ekyokubiri Vianney Sekajigo ne Ibrahim Kasule be bateebedde Wakiso Giants ne gubeera ku ggoolo 2-1. Ng'ebula eddakiika emu yokka Ronald Sempala ateebedde Bright Stars FC ne gugwa ku ggoolo 2-2. Enkya Express FC ne Sivira Mid FC ne Mbarara City FC, Kitale FC ne Ndupalaka FC, UPDF FC ne Police FC. Tiimu etaano ezikulembedde kuliko URA FC ku bubonero 11, Police FC yakubiri ku bubonero 10, KCCA FC ne UPDF FC zirina 9 buli emu nga Sivira yakutaano ku bubonero 7. Ate jjo emipiira egy'amasaza ga Buganda giddamu olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri nga Mawugola ezannya Butambala ate nga Bulemeezi yo yakuzannya Buluuli. Katugendeko ne mu tuli Azam TV tulabe amawulire agali mu liigi ya German Bundesliga. Kula Azam TV osasanye kitono funa ebisanyusa osigale ng'olaba empiira gya German Bundesliga ng'oli mu makaago. Toddamu kubonaabona, funa Azam TV ku ba agents baffe bonna mu ggwanga. Azam TV erungamizibwa ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga.